Secondary school wemuddako kati ku ssaawa eno ono n'omukulu omulabe bagambye wano banange bamaama mukkirize Kristo ono kubanga jjinja maanyi wabeera muggwe gaba maanyi gaba ki banange tuli banafu tetusobola bingi tetubisobolera ddala naye gaba maanyi gaffe kyava akuyimiriza ne mu mbeera enzibu n'osobola okugiyitako n'okusomoka. Maama affe yanywerera awaka n'atulabirira akabiina mukawulidde ate nga kaliko n'abazzukulu ebenange mubimanyi abenamye oyo omuwala gwe mulaba agonzibidde awaawa n'alabirira akabiina nga kawera naye omwezi nga guggwako nga temulabye ku taata wammwe n'akumala abale ng'akubbiri shu nekyo neewunya ku mukyalo oli nga ne bwakomyewo alaba kundaba ku ki mboliza mulirwana awo omukola kyawo maze mwezi mulamba atakumukulu waliwo nza okubeera ne mumaka nga tumanyira bigenda maaso olabirawo nga bukedde waliwo nza okutuuka mu mbeera ebintu nga byatabukatabuka dda nejja okweta amawulire amalungi Yesu akulaba akumanyi mikwano gyawe. Amiina. Asitwa Filipo amugamba genda osisinkana omuddu wange. Filipo n'alokajja n'asisinkana omusajja nga akutte n'ekitabo asoma. Asa akaana kusoma abiddamu naye ng'asoma gwe tuyita bwino omwereere. Talina na katoola n'amakulu n'agamu gajjamu. Wali obaddeko mu kifo ng'olinganga n'afumba emmere naye ng'olinga afumba ebikongo. Wali obaddeko mu kifo ng'okubeerawo okwo tekulina makulu temulaba kyemugattako. Naye obudde obumala olinga aliwo naye nga toliiwo. Embeera zitusisinkana ng'abantu mu bintu bingi. Ono byasisinkana asoma tabitegeera kyokka n'asigala ng'asoma. Filipo n'awuliriza. Filipo amubuuza naye Robina by'osomye obitegedde? Tegeera. Omwe mwemazeeko emirembe. Nabadde ndowooza ku bigambo bino nagamba nedda kiki ekikye n'okulwanyisa mu nsi muno bannange ekina kye neetegereza olwo kye bayita obutonde. Kye bayita obuki? Obutonde. Kize nazaalibwa bwentyo. Nazaalibwa? Yesu takolamu. Kamba amulire Yesu yatumukiza n'obutonde ye abukyusa. Natera okweyogerako munaye Kasali nga wuuyo mwagala kumwebaza nange nkozeemu omulimu. Nze saali mukambwe naye nga ali mukambwe kambwemu. Era nga nyombayomba nnyo. Abigumira. Buno butuli bwa bannange. Omuntu alina emirembe n'akasusu kalabika ne keemera kaapa akeeteekako ne kagyako. Niye wakataddeko nga kamunkumusa. Ne bw'oyambala ne bw'ojja mu banno owulira ng'olina ki? Ojyamu. Tokuba mumiro. Njagala Mukama atubeere twekebere. Ono wayingira mu ffe alina byatukyayisa. Kubanga omu byaletabagana nabyo.
kasiro bikibi kyonna kiri mu ggwe basuula ku ggwe. Abasajja batya nnyo okubaloga naye bwe tova ku basawo. Mumanyi ekitiisa abasajja baga abasajja abatiitiizi awo musajja atya okumuloga. Tebandogera bwerera azifire okubalogerese misinde bagamubalenda sana. Wali ku mukazi tabeerera awo kituufu tabeerera awo abeera na Yesu. Bw'oba oyagala kubaako kw'omusuwa amusuwe Yesu. Kituufu tabeerera awo bw'onoobeera awo kubanga munange olina figa zo weebale abalina figa bangi. Omukyala n'aguguba oguguba ki? Olukyali mugonvu n'abuliranga bazee wange okuwulira ng'okuliridda wa? Era mufuuka omu bw'apaaluka dodde mukyali omu. Mugendeko n'abategereketa naye mumbeera efaana mukyali omu. Omukyala wadde omulundi ogumu yalenyako omukanisa y'omusajja. Baleka mbabulire okufuna omusajja agendako mu kkanisa mu bukaafiri bw'abasajja n'emitima emikalumu weebaza Katonda. Oyo mujjajja attebule osaba amagezi kumusibirayo. Kyekyo Dokita Kasuuti bw'ofuna omusajja ng'agendako mu kkanisa banange kugambye kola byonna. Sitaani akwata abasajja n'abasiba bw'ati ali emitima emigumu emikalubo naddala ku byensi n'ebya Sitaani. Yagambye munange atusabire wano bw'ekitiibwa kyange opaaluka saabu myesiifu nanfira biridda waawo watondebwa kuwulira maama wange ekyo si nsobi. Maama wange yakulaatuka n'agamba mwana wange ogutali mutume tegumenya. Mwana yajja kwagala banange muve mu bannakawanga bamaama kubanga ebimugamu bwoboza tomanyi nze nedda n'ekyokuba mukyala gundi si kitono. Siki sajukidde nnyo muwala wange era kusabira ayimiridde wano bamula gwe mukyala gonna otambula n'okumba bannange si kitono. Jjukira gye wali, jjukira baganda bo abali ku luggya, jjukira mikwano gyo abatagifuna. Naye bw'okifunye olowooza otuuse. Waliwo omuntu omu yatulumya ne maama ono n'agamba bafumbiriganwa vukaffe yali mulokole tukamutuka n'agamba nze natya kufiirako kigwa naye noonya kusamba ku gawuni naye ngamba wulira Sitaani. Yali anoonya akugyako kigwa kusamba kuki naye mugamba naye kati oli kigwa nnyo n'okusinga bwe wali. Oyagala Mothers Union n'ogula omwenge agamba omukyala mukristaayo naye ali ku bbiya akola ki? Ampamire walaki? Ssaabadiikoni tweyanziza otuteekerateekera ate tweyanziza bw'otuyise ne CWF tukomewo wano era tugenda kujja omwaka guno. Fere tugaanangako naye ky'obaomanya ffe ba CWF tuli bangiko. Kaakati tujja kujja olusozi tulubogomye. Nyabo pulezidenti wa Mothers Union olukiiko lwo Mukama yeebazibwe kwetuli ate nga tuli bangi. Ekyamazima tuli bangi si bwe kiri. Katonda yeebazibwe. Abakyala mwebale kwagala Mothers Union, mwebale kujja, mwebale kubeerawo kubanga nkimanyi mwetaddemu ne ssente. Mwebale kweteeka mu ssente. Ate temweryazaamaanyanga ekiseera ekijja nga kyakweteeka mu ssente mu bintu bya kkanisa
muzeeteekemu kubanga ffe mu kyaki mwe muli ki obulamu bwaffe mwe tusanyukira mwe tukumbira mwe tuwulira emirembe. Ate era mbakubiriza mubeere nnyo mu bibiina by'ekkanisa kubanga birina kye bikwongerako. Tosobola kusigala kyekimu. N'olwekyo abakyala mujjumbire bino ezino emboozi z'okugamba nze sente simanyi zitukalubiriza emitwalo ebibiri mingi naye nga bw'otunulira omukyala ayambadde emitwalo nga 5 ku kakadde naye ng'emitwalo ebiri gye gikola ki? Banayeyo mbeera ya kigayaavu kwegayaaza nakwezzaawa. Bw'anajja wano tojja kuddayo nga bw'okoze eki nga bw'ozze wajja kubeerawo by'ojja okuyiga ate ogenda okole ki? Oba onooboze ng'obulamu bwo obulina we bwenyikidde ojja kubaako ky'ofunamu ate oddeyo nga obulamu buteereddwa. Kale nno mufubenga okubeerangawo mu buli nkuŋŋaana z'ekkanisa. N'olwekyo bwe yalondebwa abantu bakuteekamu obwesige nga bamanyi gw'ojja okukola. Era bw'oba tobisobole ddayo bagambe bulungi nti sijja kukola ki? Kubisobola balonde omulala kubanga baakulonda nga bamanyi ojja bakolera. Naye ate toli wekka. Katonda waffe waali okutubeera, okutulagirira, okutukozesa ate n'okutuwanguza. Kale tubeere nga tuweereza Katonda mu buli mbeera yonna yonna ate okumuweesa ekitiibwa. Olunaku luno olwaleero lumaze ebbanga nga teruliiwo. Twali twaluvaako nga tetukyagulawo Mothers Union na kugulawo CWF. Naye twagenze okulaba nga tulina engeri wekitatukolera bulungi. Ate nga bannaffe abalala tubalaba nga bakola ki? Nga baggulawo naffe ne tugamba akatukiddemu tutandike okuggulawo ki? Mariyamu ate tubeere nga tujagulizaamu n'abantu abalala. Leero kubadde kuggulawo. Tekitegeeza nti nno Mariyamu akoze eki? Awedde. Muddeeyo wansi nammwe mukole enteekateeka yammwe ate n'okwongera okujaguza n'okujjukira omuyima waffe Mariyamu. Naye n'okusingira ddala tukimanyi bulungi nti emu ku bintu ebiyingiza ssente mu kibiina kyaffe membership. Banaye temumwerabira nga mujaguza eyo membership mumuwe, membership mumutoole kubanga nkimanyi n'eyo muniigiina omala kubeera memba n'olyoka okola otya? N'olyoka obeera omutuufu agumidde mu kibiina. Kale nakino ekibiina kyaffe tuwe membership tubeere abakyala nga tumanyiddwa mu kibiina ate ne bakyepasoni baffe nga batuweera obujulirwa bwe tujja okumalako obulungi. Era bw'obeera wano ng'oyamba Yesu abakyala n'abaami bandibadde tebakyaliyo. Naye olw'ekisa kya Yesu gye tuli weewaawo ekisa ekyo kye mbaagaliza buli omu akole ki? Abeere nakyo. Weewaawo tuyita mu muliro, tuyita mu bizibu, tuyita mu ki? Naye ate ebyawandiikibwa bitugamba nti n'amulondera omubeezi akola atya? N'amulondera omubeezi amusaanira. Ekitegeeza omuliro ogwo gw'oyinza okukkakkanya. Embeera eyo gw'oyinza okukola ki? Okugikkakkanya. Ate fe abakyala Katonda atuwadde obuvunaanyizibwa n'omukisa ate n'obuyinza okukkakkanya embeera enzito. Negayira Katonda. Buli mukyala ali wano ng'alina ky'ayitamu, Katonda amukozese asobole okuyita mu mbeera eyo. Okwawukana n'okwagala ebintu si y'enkomerero. Kubanga embeera bw'ejja tutunuulira twawukane tugende mu divorce naye ebintu tubigabane naye ekyo si kyeki, si kyekikulu. Naye Katonda bwe tunaamusembeza ne tumuteeka mu mitima gyaffe ajja kutulagirira engeri gye tuyinza okukwatamu amaka gaffe ate n'okugatambuza. Bw'oba n'olabyeyo omuntu n'okola byonna. Teddy Nawulungu Namutebi
President wa Mothers Union Mukono Diocese. Nnyo omukazi kwegamba omwetowaze olunaku luno lunene era lukulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abakyala abafumbo nga tutulabira ku muyima waffe olw'ebyo bye yakola. Kale tumulabirako okusobola okutwala amaka gaffe mu maaso. Mukama tumwebaza nti atuwadde ekisa ne tusobola okuŋŋaana ng'obusaabadinkoni bwonna mu Mukono Diocese 12 bonna basobodde okukiikirirwa obulungi era olunaku ne tulukwata bulungi. Tugguddewo Mariamu mu butongole, tugenda okwongera okunyweza ebyo nga gye bye yakolanga, naffe twongere okubinyweza mu maka gaffe, okwongera okuganyweza, kulera obulungi abaana baffe n'okukwata abaami baffe obulungi, ate n'okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri kikulu nnyo ng'ate tubeera ekyokulabirako mu buweereza ne mu bifo gye tubeera nga tutandika n'amaka gaffe. Mukama tumwebaza, twebaza bonna abasobodde okujja, ate olunaku lubadde lwakitiibwa nti taata Bishop yennyini omulabirizi w'e Mukono yazze n'akuulawo Mariamu ne maama. Mweyanziza Kwago kampi JS Music Sound. 2, 15, 15, 0.